Tuli basanyufu nnyo kubanga abalabe baffe aba Soul TV tusinkanye olunaku olwaleero ne tubeebaza nti mwe bali kwagala mukutu guno, mwe bali kwagala Soul TV, mwe bali kubeera naffe akummwe abatulaba. Robert Mutebi nanyini field ge manya agange sawa bwe ziwera bwe zitebera Unveiled Experience, programu y'omuntu wa bulijjo, programu yo gwagiraba, programu yoyo omunene n'omutono, programu cutting across tugenda mu mawanga ate nga ne Uganda tugisaasaanira okubatuusaako ekyo oba ensonga ezo ze muba mwetaaga okubanga mumanya. Olunaku olwaleero nina omukyala gwendi naye wano alaajana awanjaga ali maziga agamba nti bba gwayagalidde emyaka gy'anaatubuulira ate yeesanze amugobye ne mu nnyumba, yeesanze ate aleese omukazi omulala mu nnyumba nga noono agamba nti ate nga naye mu nnyumba mwali. Abasajja bakikola batya? Bw'abanga kituufu omusajja asobola okukikola n'ayingizaamu eggaali nga mu nju mulimu eggaali, awo nze naawe emboozi yaabwe bano abafumbo azaawedde aneekasozi atugenda kutwala obudde tugiwulire kubanga egenda kuyamba bangi. Gyenvudde waabwe okuva gye baatandikira ensonga z'omukwano gwabwe paka oba oli ebintu ebyonoonese ne bituuka ku ssa eri oli okwagala okukakasa ono oba ono okwagala okukakasa oli, tunaabiwulira naye nga atugireese ku ggwe ate ali eyo ebeeko byekuzimba. Maama Zaawedde nsanyusa okusinkana. Abalabi ba Soul TV ogenda babuuzaako entandikwa y'omukwano gwammwe, ya laavu yammwe, y'obufumbo bwammwe, y'okubeera wamu ne Kasozi gye tujja okutandikira. Obudde bwe tunaatuganya ne tutuuka waawo, awo nze naawe bwe bunaate butuganyiza obuulyawo tunadda mu kitundu ekirala naye nga tuli ku nsonga yo wamu n'omukulu taata w'abaana bo. Mwasuze mutya abawuliza ba Soul TV? Yakwongeza ku ddoboozi. Mwasuze mutya abawuliza ba Soul TV? Nasanyuka nnyo nga mutuwuliriza era nga mutuwabuddemuko. Omusajja wange ono Kasozi namufuna mu 2016. Gy'emyaka 10. Yali 12. Tuli mu myaka 12, yali 2016 bwe balondera Museveni ndowooza mu biseera ebyo. Watu wali twakava kulonda. Yali talina waali nga talina wansuza nga naye nga nsula mu wa muganda we mu Ntebe naye muganda we oyo yafa. Kati akaseera ne kayita nafuna ssente ne tupangisa ennyumba Ekatooke ne tubeera omwo mpaka bazimba Park View ne bamuyita. Yakufuna oli yakufuna n'akutwala ewa muganda we. Gwe nga ne mwekwana naye nga mukwekwana okwo musula wa brother we. Naye mu wa brother we nga mwe musula mu ddiiro, brother n'asula mu kisenge mwe musula mu ntebe. Brother we yali talina kisenge na ddiiro. Kati nze yanteresa, tuga nti yanteresa wa muganda we. Bw'aba agenda kujja kubeerako nange nga muganda waddayo waabwe ng'adda kubanga baali awo empereerwe ng'agenda waabwe. Kati ye ng'agenda asula wakitawe ngono ng'ajja asula wano. Kati bw'aba genze eri nga ye ng'ajja ng'akola kikwa yali angambye alina omukazi, yali alina omukazi bamuyitanga n'abawanuka Aisha. Kati yewa brother nga gwosula mu ntebe. Nze sula mu ntebe nga tatya brother ku kwa brother yali talina buzibu bwonna. Tubeera awo kati ndo twamala ng'omwezi nga gumu nangamba omanyi funye ssente tugende tupangise ennyumba Ekatooke. Tugenda ne tupangisa ennyumba twatandika nasigiryamu n'ebidomola ebyo omufaliso ogwo naye nga nsiiba njala nga ndi ssente z'emmere tewali. Naye nga gw'oyagala musajja nga nze njagala musajja wange. Wafunyeyo 5 ngampa, wafunyeyo 2, wafunyeyo 3 kitegeera. Ne tubeera awo tuza twamala emyezi ng'ebiri ne bamuyitira Park View kuba yali asiiga ku Wanifatawa langi. Kati bazimba Park View ne tufuna ssente nangamba kakati kangende nkwanjula ewamu ne mugandi lubuto ate ndi mu muzigo wabula mbadde nsaba kubanga bwe yafuna ssente ezo yasooka n'azimbira oli wa taata waabwe wasezaala waffe n'amuzimbirayo muzigo gumu n'eddiiro. Nagamba kasooke nzimbire ono nange kugende ewamu nkole ki nkwanjule. Ne mugamba nedda oli muzimbire kuba ssente nze yali azitereka, oli muzimbire bw'omaliriza nange ongulire puloti. Sigenda genda waffe nga ndi mu muzigo
era ne tukikanyako ne tuteesa oli namuzimbira ne kigwa nangamba kati noonya ki tandika kunoonya poloti nenzinoonyako ne zimbula bwe zaabula ye kennyini n'afuna omukyala bamuyitanga Naalongo n'agenda n'atufunira mu kikajja eyo Kawanda nangamba nfunye poloti jangu leeta ssente ze yali azirina situka nga tugenda nga tulambula ne muganda ye waneno nga watono kyokka bwe tubadde tufuna nga wanene nga wagaana nga ngamba mu lutobazi ne mugamba isoke ne tubeera eyo engeri gye saasoma nze saasoma sirina bazadde taata wange yafa maama wange yafa nga yakanzaala bw'ati n'afa ne taata wange naye olutalo ne lumutwala kati saafuna kakyansi kakola kikasoma kati ku ndagaano saateekako mukono naye nga naliwo wakitegedde ne tubeera awo kati nali omwana wange oyo yali mukwavula yali n'emyezi 7 n'afuna omukazi wa kusatu kati yakuwasa n'omukazi gwogambye n'abawanuka Aisha kati nange nali naakawezaawo ndowooza nali nakazaala omwana omu nga awezezza emyezi 7 n'afuna omulala lavu yaffe we yakola ki we yakoma ng'ofunye olubuto olusooka nga naakazaala omwana asooka kati awo ne tutandika kusikangana muguwa twali tugiguze naye nga tetunatandika kuzimba ate nga bw'atuuka embeera zikyuka nomubuuza ye kiki tewali yatunulanga Jeni ng'atunula eri mugana naye kiki kati yatuuka ebiseera ng'ewaka takyadda ensirika nali ndi awo ng'afuna olubuto lwakomeka lwakubiri olwo muguli omuzigo tuvuddemu tugenze mu muzigo omulala kati olubuto olwo olwokubiri nemukubira ne mugamba ekime nti ndi lubuto naye omwana akyali muto n'angamba badde oyagala lujjamu oba oyagala lujjamu lugyemu abalala bananzaalira saalujjamu nga nsirika olubuto ne lukula ne lukula kati nali mpezeza emyezi 8 musajja n'akyuka ng'ajja ewaka ng'ekimulese waka kweyambula ngoye zaleese azindikira ayambala ezitukula kule ki agende kiseera ne kituuka olubuto ne lunduma nga abajja abakazi abalala ali nabo kati nze oli nali sinaba mumanya agenda lekawo ngoye nze simanyi kuba nze wange yajjanga buzinga ze kunaaba na kwambala na kukola ki nakugenda ali olunaku najja nga olubuto lunnuma olubuto olw'omwana olwali lunnuma najja ngamba nti era ay'amazzi nagakwata mu bulungi nnyo ne gamutwala mu kinaabiro n'anaaba era neyeeyambula n'akola nga bulijjo nandekera ng'olubuto lunnuma nali ndina omukyala bamuyitanga Hajjati nimugamba Hajjati omusajja agenze n'olubuto lukola ki lunnuma n'angamba naye agenda atya nga kyokka alaba olulubuto nga noono omwana akyali muto ogenda bikola otya nembeera awo nangamba tulindeko tulabe oba lunaasirika nembeera awo Katonda nanyamba ne lusirika kati enkeera yaawo olunaku lwokubiri teyankubira essimu kumbuuza oli otya ye nga nakulesa oli buba oli mu mbeera ki teyanyega kati ne bukya enkeera yaawo ne luddamu ne lunnuma nengamba Hajjati omanyi tugendeko mu ddwaliro wakiri bankubeko ku mukono balabe embeera mwenki mwendi nemugamba musajja wamulabe bwe yagenze tankubiranga tanaba kunkubirako kuva jjo paka nakati bayalandekeddewo omutwalo omukyala nga nkwata nga ngamba leeta omwana mulekere banne wano netugenda twatuka mu kakiriniki ne bankuba omukono ne banga ne sentimita 5 ne banga muleeta ebintu netugenda n'oyo omukyala nandeetera ebintu paka lwe nazaala nga ndi bwogu nga tanaba kuddamu kunkubira yandese nga olukola ki lunnuma kati banamala okuzaala nga sirina ssente za ddwaliro panazalira mu kiriniki kati nengamba omusawo kubira omusajja omugambe nkoze eki nazo okuzaala nambuuza ozaalidde waka kiriniki kali awagulu awe wetubeere Katooke kati nangamba nja kujjayo ku makya yajja ku makya manyi kigambo kye yangamba bwati ono omwana gwamuzadde era singa wadde omuzadde mu ddwaliro eddene mbadde ngenda kumwegaana gwe omukazi nga gwe tosobola kuzaala omwana ali bwati tosobola kuzaala omwana ali ng'ono kyannuma nakaaba omwana nga kiki omwana yali munene nga mulungi nangamba zisobola kumuzaala kyannuma nakaaba oyo atuuka ewaka nanfumbira emmere n'atandika oginangira nangamba kakati gwe olinza otya okutandika kati oli mutono oyagala kunywa obuugi oyagala kulya emmere nenkubira kizibu yange nemugana naye kizibu embeera eno ngenda giyita mutya nangamba guma ye musajja gwe wakola ki ofuna nensirika abantu nebajja ne bandabako najja tenajja nandabako nangamba guma bwe tutona bwe tukola ki bwe tubeera embeera neyongera okwonooneka bwotyo mpola ng'obuyambe takyaleeta natandika okufumba ekigere mu biseera ebyo
omwana wange wa wiiki zaali 3 ng'obuyambi takyalekawo ndi n'omuto ate ndi n'omulala ono omuwere nga ndeka omuto mu buliri nga mpeeko ono w'omwezi gumu nga tugenda Kaleerwe okukima ebigere sobola okufumba okwekola ki okwebeeza okufuna obuyambi nga wadde eno wadde eri kati biseera ne bituuka ne tugenda n'otandika okuzimba eyo ennyumba twajingira mu korona yasookera ddala gwali mwezi gwa 5 tuyingira ennyumba teyalimu simenti temwali nkokoto temwali ki twatuuka ne tujingira buyingizi nga bweri luddawa Kawanda mu Kikajjo ebiseera ne bigenda nga byeyongera kati we yayawukana n'ono omukazi ow'okusatu n'akomawo ewaka n'atereera bukitegedde n'addamu n'abeera ng'omuntu wa bulijjo bw'atereera n'agamba ati kati sitolinze tutandika okwezimba ne tugula tayirozi ne tukola ki buli kimu ne tutengera nga tuteeka mu nnyumba kati ebiseera ne bituuka n'andeetera omwana woyo omukazi kuba bali baawukanye oli ye nabo baayawukana n'addira oli mukazi bwe yagenda ebweru omukulu n'aleeta omukozi ate n'amufuula omukyala oyo w'empereerwe oyo Nambeemu bwe yalekawo omukozi omusajja n'amufuula omukyala oba kitegedde kati omukyala naye n'agenda bibye yamufuula mukyala ng'ono tannagenda ngoba agenze omukyala bwe yagenda ebweru yalekawo omukozi bamuyitanga senga jjukira yazaala abalongo n'amufunira omukyala yali mukulukulukoko n'alabirira abaana kati omukazi n'atuuka kugenda ebweru omukazi n'asigalawo kati omukazi bwe yakomawo ndowooza embeera nga bumanyi embeera ze ne batakwatagana omukazi naye n'agenda kati n'aleeta nti aleese omukozi alabirira abaki abaana era nga bwona bwagambye ono mbosimanyi yaleeta omuntu alabirira abaana kati ate oli yamufuula omukyala gwali mwezi gwa 7 olunaku lwe mwagende egundi guno guseebye Kololo era yali agenda kunkuba ne pavers ku mutwe nenzigalawo olugi era muna mutuse mujja walaba kati bwe nasiko olugi bwe nti nzigale nengalire ng'olwo musabye ki sente z'emmere obusungu yabumalira ku lugi n'alutematema era nengenda ku LC ne bangamba gende ensonga zammwe zitwale ku poliisi nze ensonga zammwe twazikoowa kati oli bwe yamufuula omukyala ate n'addira ate n'atandika okuntulugunya ng'abekyalo be bampa emmere katatuwa mmere waliwo omukazi gwe tujjanjabisa abaana biseera ebyo ng'abaana balwala nnyo kati ne omukazi gye namusangira n'ambuuza naye mama Saara kiki nga musajja yakola ki yagenda yafuna omukazi omupya leka sa yafuna omukazi omupya ngoba tokyalina makulu nga nsirika omukazi oyo nga yatulabirira yatuwa mmere osi yampa ku ssente kuba nali sina mulimu gwenkola amazzi ge nali ntunze wansi tegakyavaayo oluusi nfuna ebidomola 2 oba 3 nga nange byerina okozesa ewaka leero bwakuwaayo omutwalo enkya tagenda kuwa kyokka abaana bo baagala kulya buki buli lunaku kati nafuna omuzira kisa era nesimu yenjirina nafuna omuzira kisa nga yatuwa ku mmere olumu yamukubirako n'amugamba omwana nga ali bubi yamugamba tonsinyikirako binnyo bwaba kugambye nti mulwadde mujjanjabe ku simu y'oli omukyala era bw'oba osobola okwogerako naye ekyo nakyo ne kiggwa kati nali ndi awo n'agenda ng'aterera mpola okutuuka otutuuse zaalina ku z'omwezi nga 3 olwo mulinamu tuli ku baana 2 twayongerako dda abalala awo kati onasembayo ono w'emyaka 2 yagenda kale omuze gwe tabeera wakati mulina abaana bameka bana yavanga waka n'agenda mu mbeera ze bwakuwa ne yennyula ngadda wadda nga naawe osaavinga nga muzaala baana nga tuzaala kati ono asembayo nali nkolera Kawanda nga era wenfumbira ekigere kyange kati nga yagenda kubanga manyi okugenda baye bwagenda takukubira essimu kumanya abaana basuze batya takukubira essimu kumanya ye waka wafaanana watya ye bwagenda bakoze eki abagenze ye bwe yabeera eyo ne yennyula nga komawo ki ewaka kati nali nfiiriddwa nemukubira essimu nga ntatarayani anti Kasozi musiizi wa langi abagenze ku mirimu nga mukubira muganda tatarayani nti ye nafiiriddwa namuganda abagazza yafiiriddwa omwana nangamba funa amafuta nzijje tugende tuziike ng'afuna amafuta nga tugenda nga tuzika era biseera kyetwali ffenna era yali yandekawo mu nnyumba kati bwe twatuuka n'amugamba
ono nagenda okutuuka mu nyumba nga yakwata epiro n'agiwanika waggulu nange nengendera ddala nange ne mugamba waaye epiro yali mu kisenge naye nga ekisenge tokola ki tukibeeramu ne ngamba waaye kanjira njiza wali eri wawanika piro mbuye omusajja yamugoba mbunze ne mugamba nange nalaba kati nze piro yo ekola ki mu kisenge nga ndaba maze ebbanga nebbanga nga tukola ki embe ekyo kyekyanyiiza ne twesootingawo ne tuddingana kwe kufuna olubuto lw'ono omwana asembayo kati ndemukubira sibeera bwe nafuna olubuto teyadda waka musajja buli lwe yajjanga nga bwe mwegatta mu nsonga z'ekifumbo ofuna lubuto ekyo kyo kyaliwo kubanga kati engeri gy'onyumyamu buli yamalanga ebbanga buli yajjanga nga okwemala goga lubuto si bwe kyaliwo ekityo okufuna olubuto lw'omwana era ndowooza yajjanga n'akuwaayo ku budde okufuna olubuto lw'omwana ono yali yaŋŋamba siddamu kuzaala mwana naye ng'abaana abo basigadde agenda bazaala bweru olwo akulinamu basatu naŋŋamba sagaluddemu kuzaala mwana wano wabula basigadde ngenda bazaala babweru kati olubuto luno lwajja kuba nali seetegese oba okitegeera kyakulya kati nendufuna mu nsonga gye nali seetegeseemu nemukubira nga simu tagikwata nemukubira nga simu tagikwata nengenda ku WhatsApp olwo maze kwekebera nti ndulina nenkamusindikira yanziramu bwati obwedda obadde onkubira amasimu ngagala kumbula nga bwe wawaka nze naakava muleeba saagala kola ki kuliddamu olubuto olukwata okole ki olugjemu nze omwana simwetaaga omusajja agenda muleeba mukazi we yakava muleeba kintegeeza naakava muleeba tesagala liddamu olubuto olugjemu nze sirwetaaga nenkubira taata mugamba naye taata enembeera ndigikomyawa nangamba oli mukyala mulokole nti ndi mulokole olina okukkiriza nti ndina okukkiriza nangamba olubuto tolugjamu buli mwana ajja n'omukisa gwe nangamba wakula watali mama ne taata toliiwo tiwendi nangamba kuza olubuto taata kyoyo gwokubira taata ono taata wange kale muganda wa taata kuba taata waffe ye first born kati nangamba kuza olubuto oluzaale kati wayita ndowooza wiiki nga 2 naddamu nankubira nambuza obuto walugjamu oba tewalugjamu nanga olubuto saalugjamu nanga aba tewalugjamu gwomanyi omwana oyo muzaale bw'olizaala omuwala ali myaka 3 35 obaawo oba nawe tomanyi ndowooza 35 nangamba bw'olizaala omuwala omutuumanga mannyago naye bw'oliba muzadde nga mulenzi ndijja nkole ki mutuume nga mbeera awo nali ndi awo nga lijja ng'abeerawo naku 2 ng'agenda ng'amalayo wiiki ng'amalawo naku 2 ng'ajja ng'amalayo eri ewiiki agenda okulaba ng'atandika okujja ng'amalawo naku 3 najja n'amalawo naku 4 agenda okulaba ng'akomeddewo ddala ora yawukanye ne maama waani woono kye saamanya kuba teyakiŋŋamba agenda okulaba nga jjidde eddala olwo nange eri nkola natuuka nennemererwa olubuto lwali luwezezza emyezi 7 nga ndemereddwa sikyasobola kukola nakomawo ewaka ne tubeera awo ne tutereera kati gwali mwezi gw'omusanvu gw'omwaka guli gwe mwagenderamu ekololo ate awo oli naye we yagendera nambe nalooka leeta ono amulala ali mu maka gwoli kati ate wembeera neddamu neyonooneka bubi nnyo 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 naleeta mulala ali muki ali mu maka gwoli wempereerwe ennyumba nayo yagizimba oba apangisa yazimba wa taata we anti ogambye ali mu maka muzigo mwatwala abakazi n'ajjamu ono n'aleetamu omulala oli mu yazimbira oli omukulu nambeemu kati we yavaamu n'aleeta nti aleesi alabirira abaana oba omukozi kwanza yamunyanjulira nti mukozi nze yanga munalo ng'agenze naye ndeese omukozi kwa namugaa kitoyesa abo baana ne babeere waka wano eno waliyo amasomero basomere eno nangamba ndeese omukozi abalabirire ate nali ndi awo ng'atandika nga mpulira okusimu kumisinga kusubwa biki nemubuuza 5 ebyo tojja bisobola agenda okulaba ng'anyanjulira taata afuuse omukyala eyajjanga nga maidi ne bantulugunya bubi nnyo 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 ne bantuluga nga n'emmere tatuwa tusinge kutunuulira mukwano gwammwe gwe naye
maid eri ewa Nalongo we gye yava bw'ogambye kati Kasozi Saalongo ewa Nalongo batabusa agenze alese maid amufudde omukyala oyo ndooza maid mu mboozi twakawulira alinga maid wakubiri ndowooza wakuna nga maid wakubiri muba maid nga ba maid wakubiri mutambula muzze mukubagana paka ozadde omwana owokuna wazaala omwana owokuna maid oli owa Nalongo oli akiyingiddemu naye embeera eddamu etabuka kati we yatabukiraawo kati we nagenda gundi ku kyoto nenvaayo agambye ebyo tusooke tubireke tudde kati ku mu by'omukwano gwammwe kati ng'omukwano kati saawa zino abadde tabeera nange era ng'abeerawo oyo omukyala oyo wa maid eyo kati nga bwajja yajjaawo ne muganya tatala yani njagala kola kisooka tongulira ngoye ekyokuyita enaka gato kongulira tonsibisa nviiri tongulira bizigo naye mugamba nsaba nkolereko ewaka wano bwe mba nkolera ewaka wano kijja kunyambako nti kuba ndabirira baana nga te nange nina kintu kyenyingiza kuba tuli ku kkubo nangamba zisobola kukuwa kapito gwe kola ki munoonye bw'onoomufuna okole ki okole ne mugamba naye nkubanja emitwalo gyange 10 wakiri gikwata ogimpe ntandikira awo nangamba sizirina kati nentandika okusuula akameeza mpolampola bwe yaleeta omwana we oli omukazi yatwongerako ku buyambi abadde atuwa omutwalo n'ateeka tuwa gumu 8 kati nentandika okusuulanga mu kabokisi mpolampola ebiseera bwe byatuuka nagenda okamenya nga muli emitwalo 17 nengulako ensawo y'amanda masepiki gange olweri nali ngalina ge nali nkoleramu ekawanda eri nintandika nenteeka awo ewaka kigere ne batandika ne bakirya lwaki ogamba ekawanda eri nali nkolera ku kkuba ekawanda nenvaawo ng'olunfunye olubuto lw'omwana ono nga ndemere newaka kawanda waka mu kikajjo tuli kawanda naye mu kikajjo kawanda naye ng'ekyalo bakiyita kikajjo kati nentandika okukolera awo natandika okukola yagenda okukomawo nti akomyewo ewaka ng'avuddewo oli nasanga nga ntandise okukola kinga natandise okukola wasa mugamba nti ntandise wabula yagenda okujja naye kanga nga ntandise okukola awo we twakoma bwe yatuuka nemubuuza bulungi nnyo nanziramu bwe nafumba emmere nenjimuwa n'agizira nga kiki andasanze enkola bwe yagizira yakwata piro n'agenda mu kisenge n'ajjayo piro nadda mu kisenge ky'abaana era nga nagenda mu kisenge ky'abaana olwo ne mwawula ekisenge olwo ne twawula ekisenge kati saamubuuza ye owaki kikujje mu kisenge ugenda osuluka nali siyombye naye nga sirina njasi ye aze nasanga ntaddeko ki emirimu okukola lwe mwawula ebisenge mu mwaka guno mwezi gwali gwakuna guno gwe sirika kati we namuwa emmere nanga nzize ndidde nemubuuza ogenda kunaaba nzize naabye nange nensirika nenkeera nenkikola nagamba nzize ndidde kati saddamu muwa mmere era saddamu mugamba kintu kyo njasi bwajja ng'amubuuza sibyotya kulikayo nga tukomaawo era bwajja ng'atukira mu kisenge ky'abaana ku kaddeeka eri waggulu nga ye gyakola kijateeka obuliri bwe kati abaana nga bambuza naye maama lwakidda ddasula mu kisenge kyaffe nga mugamba mumubuuze kati yakikola ndowooza wikisinga 2 olwaddako teyaddamu kola ki abaana kasaba addayo ku ssomero teyaddamu komawo ewaka kati n'abeereyo abaana bambuza ne maama taata aliwa taata wa gundi akomawo fuula kidda titakomawo ng'amukubira essimu daddi okomawo ddi nja kujja kati emirimu gyange ne gituuka ne gigootaanamuko nga tegikyatambula kyokka ndi mu bibiina nengamba kanfune ekifo teekeyo omukozi kitegedde nze njagendayo olw'omukaaga n'olw'essande kuba abaana babakoze eki baba bawummudde teekeyo omukozi akole nenkima nti omukozi nina omusasulira wasula ndina okupangisa ennyumba mwenaaterekanga ebintu n'omukozi wange mwanaasulanga ndina osasula ekifo wenaakoleranga kati nemukubira essimu mugamba tatera yani jukira taliiwo mugamba tatera yani tiye mbadde ndina wendaga naye janguko obereko ki n'abaana okitegedde ng'ekikulu kyenoonya mu ekyo akomewo ki ewaka n'abaana bakole ki bamulabeko wakitegeera nangamba ye saawa zino zaali saawa 2 nemugamba ye mugamba mufunyemu ka emergency naye jangu okole ki obereko n'abaana bano
nanga nambuuza bw'ati ogenza ogenda komawo ko budde bwali bukoze eki buzibye nimugamba sigenda komawo kati nze teyambuuza nti ono bye oba ojja ogenze tolidda wabula nze namugamba sigenda komawo kubanga budde bwali buzibye nga sigenda komawo mu kiro ekyo kuba nali ndina okutuuka enkya ngende noonye wengenda okukola kuba ennyumba yo nali ngenze nga ngisasudde naye nga ndina okunoonya wengenda okukola era n'omuwala oyo wanaatuukira kuba naye nali maze omufuna nakeera kumakya kukuba ku simu ye kati awo nga sinaba kuvaawo ne ngamba ono omuwala guma tulina omuwala awo neiba wange ne mugamba jangu giro nsigalirako n'abaana bano kati ne mugamba ngambye guma asigale n'abaana bano genda kumusanga bonooboze nangamba tomuleke nze nzijja saabaana saabaleka nti mbalese bokka kati olwo wagenda kiro wagenda misana wali kiro sawa zaali 2 saagenda nti abaana mbalese bokka kwa namugamba mu bulungi nga si mu bubi nze nga sina kyemanyi nti oba nobye oba sinobye kwanze nali manyi ngenze noonya nyumba omukozi wange mwana era nagenda n'amasepiki genkoleramu gokka ebintu byange byonna biri waka kati nengamba guma era namusaba n'abazadde be nengamba bazadde be mumpe guma abe nga asigaliza abaana taata waabakola ki ajja musange n'abaana kati gwe kumuka ne mugamba ndeseewo guma nangamba muleke nzijja gamba abaana babere mu nyumba ngenda kujja kole ki mbasange twakomaawo kati enkeera nga nkubira guma nga nkuba ku simu y'omwami teriiko yaji Blackstins nga nkubira guma nga mugamba guma badde njagala kola ki okwogera ne taata waabwe enkeera nga nvudde kwa navaawo kiro enkeera yaawo nga baŋŋamba kuba kolo lwe navaawo ovaawo kiro nodda navaawo kiro era lwaki wali otambula kiro anti ekiro ekyo misana waaliwo kituufu naye nkugambye nti okuvaawo ekiro ekyo nga njagala ndaba omusajja akomewo bw'akomawo ambuuze ye nga tokomyewo ye kiki kyoliko kubanga nze namukubira ku makya mubuuza abaana basuze batya wakitegedde wavaawo ewaka nga ovuddewo kiro naawe omugezesi oba anaakunoonyako laavu ye yakugjawo wali ogenda kunoonya mirimu nga bwogambye laavu ye yanzijjawo siga nti nali ngenze kunoonya mirimu kubanga jjukira ebbanga eryo lyonna badde taliiwo wakitegeddeakamukoleyo ndabe amagezi ge gakomawa akyaneetaaga oba taneetaaga wakitegedde nemugamba jangu tamanyi ebintu byagezesa nti oyinza ogezesa n'ebikwatirayo naddala mu by'omukwano nemugamba jangu n'abaana bange bakole pasamuga nti jangu abaana bange bakulabe kuwabula mutima gwange kati ogenze olowooza ajja kukubirako akasimu baby sweetheart nze nagenda okuba ku simu ye ku makya nga yaji Brookings n'ekiro ekyo kyennyini teyankubira olwo nokkiriza nti byogezeseza birabika biganya okukwatayo teyankubira ate nze saakimanya nti bwekityo bwe kiri wabala olowooza laavu weeri omukozi kantu olwo gw'osuzeewa kati kweyo ennyumba gye nali ngenda kupangisiriza omukozi kwe nasula wakitegedde okwo kwe nasula era nakati era kwembeera kati enkeera yawo ngenda kuba nga baŋŋamba tiyaleese omukazi omulala naye kakati abakazi sijja kukunenya nnyo naye oleese omwami wo obadde naye emyaka gy'obadde naye olabye abakazi bonna abavaawo nti buli avaawo ye teyeegayirira aleeta buleesi mulala oba abamuleese nga maidi oba abamuleese nga ki olabye otugambye bamaidi bali 2 sofa abajja okulabirira abaana ne bafuuka bakyala be naawe era ogezesa ova mu maka toba nti mwalimu ensobyawo anti ze ekyo saakirowooza nedda si bwe kiri naye owakazeeke naawe okitegedde nti ono buli aseeseetuka abamuwadde kyansi kuyingiza gwe lwaki ate osalawo okuseeseetuka kati nze saaseseetuka mu mbeera eyo ye gy'alowooza kuba ye gy'ayogerako kyembuziza olwaki wavaawo naye anyway bagamba nti tosalanga gwakawala nga tonnasala gwakalenzi mugenda kunzikiriza kasozi ayogerwako agenda kubanga mufuna ku simu akangezeeko okulabika nti mutapinga tuwulireko ku saidi y'akalenzi wakatufunya ogwakawala akalenzi ko kagamba ki ebyakalenzi bw'anaaba akkiriza okwogera naffe ate omukyalo ono byajja okuba nga addamu oba oliawo. Halo Mr. Kasozi Sebo wasize otya ssebo? Mulungi sebo wasize otya ssebo? Ndi bulungi bampita Robert Mutebi. Robert Mutebi Essebo okuvaawa taata wangi kyoba okuvaawa taata
Nze Robert Mutebi nkola ne Short TV. Ssebo. Enkya ya leero nina omuntu ankedde wano ku Short TV. Naye nga munnamawulire omutendeke nga sobola muwa mpewo nga soosose kwogera naawe. Kubanga mba nina okubalansinga kyayogera. Nina omukyala akedde wano. Ssebo. Akulumiriza bamugobye mu nju, waleeseemu omukyala omulala, omukyala alina abaana n'ebirala. Ne baga tosalanga gwa kawala nga tonnasala gwa kalenzi. Ssebo. Era ndi naye wano akuwulira. Nze yamugobye mu nnyumba. Amanyi nze nkola pulogulaamu eziyamba ku bantu. Mu mateeka, mu b'obuyinza, poliisi bikoze bitya. So kati addukidde wano kati simanyi kituufu kyeki. Oba mbadde nsaba nkuwa ennamba ya looya wange. Ate looya si yamugobye mu nju. Gwe kennyini gwe gwagamba. Anti looya si yamugobye mu nnyumba. Naye ensonga ziri wa looya era ziri mu mateeka. Anti kati temuli mu kkooti. Kati nze nsaba gonnyonnyolemu ndabe kyenkola oba tekyetaagisa nze nkigalire wano. Ensonga lwaki kubidde? Kubanga kyokka nze simugobangako mu nnyumba. Ofuna bulungi? Nze simugobangako mu nnyumba wadde n'akatono n'akaki n'akamu. Era kwenya ensonga ey'okumugoba mu nnyumba ampaayidde emirundi 10. Nze nali mirimu gyange. Okiwulira? Omukyala oyo ye kennyini n'ankubira essimu. Nfuna bulungi? Naŋŋamba nze ntambudde ŋŋenze. Ne mubuuza gw'atambula agenda olagawa. Tya nze ntambudde ŋŋenze. Ne mugamba it's okay. Nze sikuyinaako ki? Buzibu. Sikuyinaako buzibu. Oli wadde mbokola kyokola ki? Kyoyagala. Wawulira kyoyagala bwe kibanga kyekyo. Ofuna bulungi nnyo? Okuwulira. Ne mugamba naye okusinziira nti ewaka siriiwo. Lwaki tonninzeeko n'ogenda enkya? Kuba nze sobola kukwata muntu mukulu ategeera. Ofuna bulungi nnyo? Naŋŋamba nze nnina ensonga zange ezaayiseemu, nina ebintu byange bye mbadde ngobako byayiseemu era sisobola kusigala wano. Nga toliiwo. Nga yagamba toliiwo. Butereevu. Ne mugamba essaawa zino nga ndi wala. Naŋŋamba gwamanyi abaana bo ojja kola ki? Ojja kubasanga mu nnyumba. Nfuna bulungi. Atakubuulidde ebintu bye byayiseemu gy'alaga. Butereevu. Ne mugamba emugamba naye onkozeemu bubi. Kubanga okusinziira gye ndi okutuuka eyo niyinza okutuuka ssaawa 7 yakubira essimu nga wakati w'essaawa zaali 2:03 awo. Ne mugamba naye okusinziira bwe kityo tewali buzibu kaneekwatekwata nzije nkole ki? Sinkana abaana bange. Era nensamba piki yange paka waka natuukawo ssaawa zaalinga 7:30. Nfuna bulungi? Olira ssebo. Era abaana bange nabasanga mu nnyumba bakoze eki? Beebaza. Okiwulira? Naye taliiwo. Nga taliiwo nennyingira waka. Ekitegeera nentandika kutegeka byange byasobezza waka. Enkeera baana bange ne mbeetwalira ku ssomero. Ekitegeera simukubangako, siyombangako naye. Ekitegeera ekintu ekyo. Wabula nga omanyi omuntu nti ajja alina emizeegye n'omwesonyiwa n'okola ki? N'omutunuulira butunuulizi. Nga ne waakola ki? Tokyalina budde bwonna bumugamba kintu kyonna kubanga wamugamba byakola ki?
byagaana okitegeera Yesu. kaakati awo nze simanyi ishu ze zaazijja nti namugoba mu nnyumba N'oleeta omukyalo omulala. akirinako N'ekirala kyaŋŋambye nti n'abaana wabamukweka. abaana nabamukweka kasooke nkubuuza olina ku baana Nnyo. olina abaana Yesu. abaana ye kennyini yabaleka mu nnyumba okiwulidde nga kuliko n'omuto wa myaka 2 n'atambula n'akola ki N'agenda. okumanya omuntu oyo onansaasira naye nize nina ebintu byentunuulira n'endaba omuntu w'ente n'obulwa n'ekyokumuddamu omuntu omukulu otuuza otya abaana wansi n'otandika obbannyonnyola n'obagamba nze ngenze kwepangisiza nnyumba yange ngenda kubeera nzekka mubeere ne kitammwe nze sigenda kudda okiwulira ekintu ekyo bw'obanga olina ensonga zo nga ggwe ne bbaawo sisuubira nti wandibaddewo obudde obutuula awo neki n'abaana otandika obbannyonnyola such a nonsense ng'oyo okitegeera kati ye abaana baagamba nti nabamukweka abaagaza ki nga yabaleka mu nnyumba ewatali na muntu ayamba ogutali gumu oba 2 naye nga nsirise wali oyagala nkole ki nabamukweka bali abaana bange okitegeera nze amanyi we balya nze amanyi we balidde okitegeera nze amanyi oba basomye nze amanyi oba ki okitegeera ekintu ekyo abaagaza ki Kulira ssebo. Nze namwesonyiwa okitegeera kubanga sirina budde buli ku muntu eyandibadde ali myaka egitegeera naye ng'ate asiriwala busiriwaze nze kyenakola ki kumwesonyiwa okitegeera kuba kyonna kyeyakola nze simulinaako buzibu kuba muntu ki muntu mukulu okitegeera yava ewaka ng'ayomoonya bingi okitegeera byentereezezza kati muganda wange y'ensonga mugambe akuwa ennamba ya kitaawe okitegeera wona ayogera ne kitaawe ajja kunnyonnyola buli kimu woba oli musajja munnange nga wali obaddeko n'abantu abo ate nawe mba nkugambye nti otuuka ekiseera n'osirika Kitegeera. Ng'olaba tolina kyakukola n'ogamba kandeke maama w'abaana akole ki abeere waka yamanyi ekitegeera nze mu bufuzi nakola ki namwesonyiwa n'ensiga nga ntunuulidde mutunuulire naye ng'ate waba nti n'ebweru gyali gye yandaga nti asobola okufunirayo emirembe ate atanse kunteeka mu zino nsonga ekitegeera wadde okukola kyonna kyawulira kyayagala oba agenze ku rediyo oba agenda ku poliisi oba agenda wa ekisokka nze simulinaako buzibu naye engeri gy'oyogeddemu nga tutandika endaga nti ensonga zaalinya dde nkandago kubanga wotuukira okukonsultinga looyo oba obbitwala mu bannamateeka akitegeeza okusika omuguwa kubadde kuwanvumukko okusinziirako nayogerako ne famire ye famire ye n'emulemwa nga talina kyakumukolera okitegeera omuntu famire yo weetuuke okubanga ekulemereddwa kakirize oba oyagala kukolera ekinze yakeera ku makya nenkusanga kuku nze ensonga yange muntu mukulu ensonga yange si ye ensonga yange baana bange kasita banga bali fine nze simulinaako buzibu okitegeera ayagala nno kudda mu maka ge waaba ayagala kudda mu maka ge okitegeera bw'abanga ensonga asazeewo zitwala ku rediyo asooka agende yeeyanike ku rediyo mwe puroguramu yeeyanike ku rediyo bulungi nga ye waakoze ki wekubiridde essimu okufuna sayidi yo nga tewali kintu kyonna kye twakoze okuggyako nze mpuliriza buwuliriza asiri mwana muto ebyabafumbo mbimanyi neŋŋamba kansooke mwami Kasozi nfune sayidi ye
nze ndi musajja Muganda olugero lutugamba ekyo tosala gwa kawala nga tonnasala gwa kalenzi era essimu eyo gyekubidde Esebo. yesebo Kati gwe kyoba omanyi oyo omulaba. yesebo Wali obaddeko oba mumasaŋŋanzira. nga tomanyi kiddako. Aha, kati ng'onoonya wonna we weekwata. Okitegeera. Naye nga gwe kyoba omanya nze simugobangako mu nnyumba. That was the statement. Ne recordings ze nziyina wano. Nga ngamba nkutte gange naawe kwata bibyo oli bibyo tewali waakola kye alina kunoonya munne. Ofuna Eso. Kitegeeza ki mubadde mumaze ebbanga nga temuli mwenna? Kati ndowooza olumosi eno wiiki yakumeka. Yakusatu yakuna. Simanyi. Kiwulira ekintu ekyo. Naye nga nze nasirika siyina era okuva lwe yava ewaka soogerangako naye. Saagala nkumye. Kati akijjawa nti ate mumaka wawasizaamu omukazi omulala. Musajja munnange. Kati abaana abo yabaleka bagenda kukola bibuuzo. Afuna bulungi. Nze ndi musajja akola emirimu gyange. Nze nga wenkugambye nti ene situation ng'omusajja nina okunoonya abaana bange babaddewo ki batya. Nayina ng'ogenda okukola ate ng'abaana balina okukomangawo nga waliwo ebibategekeddwa. Ofuna bulungi. Nali sisobola kgenda kukola ate the same time ate mbeere nga ntegekera abaana. Onfuna bulungi nnyo ekintu ekyo. Kitegeeza nali ninayo okufunayo omuntu akolawo a part time. Kaakati nga omanyi nti ku kitundu omuntu abeera n'ab'eŋŋambo ze. Esegeera. Kati bondowooza oba bwe baalabangawo omuntu oba balowooza nti nawasizza. Naga akasozi awasizza. Nze waka wange neebeererawo bw'omu atandika mirembe gyange. N'ekisenge nkiwulira kiwaawaala. Weebale nnyo. Neebeererawo bw'omu. Era abaana bwe baamala okukola ebibuuzo nfuna bulungi nnyo. Mbakwata ne mbatwala ewa jjajja waabwe. Bafuna bulungi nnyo. Kubanga kati kali akaseera kaali kakola bibuuzo nga balina omuntu gwe basanga ewaka alina obbategekera kino alina obbategekera kiri eri. Era we akaseera k'ebibuuzo bwe kaggwako ne bagenda ewa jjajja waabwe ewaka wange neebeererawo bw'omu. Nfuna bulungi. Kati yamanyi oba yagamba nti ewaka nawasizaawo omuntu oba biki. Yamanyi essimu inaako tabbu naye. Nga musajja munnange kankubuuzeeyo kano kayinza okuba ke kasembayo. Esebo. Mukyala wo yaŋŋambye ezaawedde. Olinayoko second chance gy'oyinza omuwa oba kaggwamu dda? Omukyala oyo omulaba. Si gwe gusoose ng'afuluma mu nnyumba muno. Afuna bulungi. Si gwe gusoose. Owatali ensonga eri awo nti oba kino oba kiri eri. Watali ensonga yasimba. Onfuna bulungi nnyo. Kati ye essaawa zino waŋŋamba nti ayagala kudda. Awo omusajja munnange ye yandindese nze nga nze kuba essaawa zino nina emirembe gyange n'abaana bange saagala nkulimbe. Wakitadde? Kuba nze namutadde yamanyi alina choice ye ekola kyawulira kyayagala. Waba abyongerayo waddembe okubyongerayo nze simuyinaako tabbu yonna. Ekitegeeza sirina ssuubi lyonna linyiiza kumuwa ssaawa zino kuva wuwo. Ng'ogenda omugamba ekyo owulire kyanaakuddamu. Ekyaki? Ye yagamba looya wange n'agamba nti bwe kuba kwawukana nange ye takiinaamu ki? Takiinaamu buzibu bwonna. Ate kati saa zino waŋŋamba nti ayagala kudda wange. Nsonga ki emuzza ewange nga ne looya yamugamba takiinaamu buzibu bwonna kyakwawukana nange.
naye akuzaalidde abaana bana mumaze naye ebbanga ddene, etteeka lye baakyusaamu kati lina kye lyogera naddala ku mbeera gye mumazeemu. Waliwo obuwaayiro obw'enjawulo, omuntu okumumalira obudde, omuntu okwasaganya naawe ebintu n'ebirala. Ebyo byo biteekinga into consideration nti nabyo biyinza okuba nga bibakwata oba bikwata. Anti wagamba nti nze namumalira obudde. Senga ntuula wansi ne njogera naawe from the beginning. Kuba nkakasa waba yakusinkanye yagambye bingi. Nnyo. Ekitegeera ekintu ekyo. Wemba natudde wansi ne nkusinkana ne tutuula nga si bya ku ssimu. Naawe ojja kunoonya ani amalidde ani obudde. Ofuna bulungi nnyo ekintu ekyo. Bw'oliba nga tteeka agamba nti namumalira obudde, tewali buzibu. Agende mu mateeka, nze wendi. Mr. Kasozi neyanziza nnyo neyanzeeke. Kale ttebo nange neyanziza neyanzeeke. Naye weekube mu kifuba. Waaye. Baana bana. Abaana bali bana. Onfuna bulungi. Kuliko ow'emyaka 2. Onfuna bulungi. Ogutali gusoose ng'aleka omwana oyo mu nnyumba, olala yamuleka mu nnyumba nga mulwadde muyi. N'atambula n'agenda. Ewatali kumukuba, ewatali kumuvuma. Ofuna bulungi. We nawala oya wange simu ayogere naye. Omanyi kigambo kyayogera. N'amugamba nti nze yaŋŋamba ntambudde ngenze era sigenda kuddawo. Ne mugamba kisoke. Lawyer we yamukubira essimu yamugamba ye tanobangako. Yava waka ng'ayagala kulaba oba naamunoonya. Agezesa. Nga already ne mu nnyumba tubaddemu for almost 2 months oba 3 months. Ng'asula wuwe nange nsula wange naye nga simunoonyako. Kati go ŋŋamba otya nti ojja fuluma ennyumba nkunoonye. Ako sikategedde. Okiwulira. Nga muli mu nnyumba. Nga buli omu asula wuwe mu nnyumba emu. Okitegeera ekintu ekyo. Tomunoonyako. Okumala emyezi 2. Sikunoonya. Gwe nookera ku makya n'ogamba mbu nze navudde waka nga njagala kulaba oba onannoonya. Nga mu nnyumba obadde tomunoonya. Nga mu nnyumba sikunoonya. Oŋŋambe nti nze ngenda kunoonya ng'ofulumya ennyumba. Anti laavu. Kulaba oba ekyaliwo. Tewali kuba wemba namugezesa n'enfuluma ekisenge. Okitegeera. Nandaga nti tayagala kumanya. Okitegeera. Ne tusigala mu nnyumba n'atuuka okuba nga afuluma n'ennyumba. Okitegeera. Ayagala nze Still Kasozi munoonye. Tegeeza n'ebyo mu buliri mwali mwabivaako. Musajja munnange ezo ensonga mpanvu. Nga bwe mugana nti ensonga mpanvu. Ye waaba yeekakasa nti mutuufu, woba oyagala okumanya ekituufu, akuwa ennamba ya kitaawe. Oba nze nkuwe oyogere naye ajja kunnyonnyola muwala we kyeki. Anja gimusaba. Gwe gimusabe mugambe Kasozi nawe nayogedde naye naye yaŋŋambye ekintu kimu. Wemba njagala okumanya n'okumanya ki kyonna ekibaddewo. Pe ennamba ya kitaawe mukubire. Okitegeera. Bw'aba n'akuwa ennamba entuufu. Bw'aba n'akuwa ennamba ki? Kuba yayinza okudda eyo n'afuna bakyalibe n'akuwa ennamba ye n'akuwa ennamba yaabwe ne beefuula kitaawe. Ne bw'aba nga anaakuwa entuufu. Kuba nze nandyagadde oba ne ngikweweera. Ofuna bulungi naawe n'olaba oba gy'anaakola ki? Y'anampa. Gy'anaakuwa. Esembyayo ki? Ennamba eyo. Bw'anaaba ampadde enfu ntegeere. Nginoonya wano ngikuwe nkugambe kyesembyayo.
Esembyayo 7 Essebo. Ngwe wanagikuwa eyo ng'omanya ogera ne kitaawo naye waataakuwa eyo manya nti odiringa na mikwano gye. Naye nga nze kyendinza okugamba ekyange ekyenkomeredde omukyala simugobangako mu nnyumba. Tegeeza waddembe okudda. Yakwata kkubo lye n'afuluma N'agenda awummulemu. n'akwata ekkubo oba yagenda kuwummula oba yagenda kwegatta yamanyi kubanga nze kikulu kya byonna yaŋŋamba nga ayagala ayendeko alabe we kibeera. Nange ne muwa freedom Ekyokwendako. yaŋŋamba njagala nyendeko ndabe we kibeera. Yagala gendako kwawe. Nange ne muwa freedom ye. Oba ndi musajja wa ddembe nze sirina buzibu eri muntu. Nze ndi musajja eyeekolera, ndi musajja alabirira abaana bange, ndi musajja akwasaganya ebizibu bye ng'omu. Okkiriza mukyala we azanyeko ogw'ebbali. Ate omanyi bamanyi nti oba waliyo ekiri eyo ekyamakulu ennyo. Namuwa freedom ye. Nze timulinaako bwe. Oli musajja nnyo nsinzeeko nze. Munnange ate omuntu bw'otuuka okuba nga olaba buli kimu kigaanye omuleka n'akola kyawulira kyayagala. Musajja munnange Essebo. neeyanzizza nnyo naye nina ebingoba n'emisinde nyabagenda kuyiga. Kale muganda wange Togenda oyire bebeera bulungi ssebo. Kale baaba nange neeyanza sita. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Omuwulidde Kasozi omuwulidde buli kimu akyegaana, agamba ggwe ali mu nsobi, agamba ggwe wava mu maka. Obiwulidde byonna Kasozi byayogedde. Byonna nga bwabyogedde. Naawe byoyogedde biringa ng'ebyawukana. Naye nga bw'obiwulidde ebyo tugenda okuba nga tuddamu. Naye fo naawe amutukkirize mu kitundu ekyokubiri nga tulina omukyalo ono ajja kuba yanukula bba akataata w'abaana Kasozi ako byonna nga bimuwulidde bwagenze maaso n'okubyogera. Fo naawe akatubasibirire wano. Mutebi Robert Gegange atunaddingana mu part 2 ng'ate tufuna answers ate mu bino bye muwulidde. Mubeere bulungi, mweraba.